That is Dr. Charles Olalo. Tukitegedde nti obulwadde bwa mulangira oba olunkusense bwe bwabaluseewo mu ggwanga era nga we twogerera abaana abasoba mu 12 bamaze dda okulugulamu obulamu okuva mu disitulikiti ez'enjawulo. Charles Alalo nga yavunaanyizibwa ku by'obulamu mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti obulwadde buno businze kwegiriisiza mu disitulikiti 2 okwetooloola eggwanga okwawukanako nga bwe gwali omwaka oguwedde bwe bwali mu disitulikiti 66. Between January and April 2026, 20 districts have confirmed outbreaks. These are Bulambuli, Kasanda, Amolatar, Kibale, Noya, Karenga, Amur, Agago, Kagadi, Kiboga, Chegegwa, Kabong, Kotido, Kwen, Lira districts, Sembabule district, Kikube, Gulu, Kaso, Mubende and Ajumani. Wadde nga guli guti batubuulidde nti bakola buli kisoboka okubutangira obutasukkawo. So currently Uganda has made a commendable progress towards measles control and immunization coverage, with national routine immunization vaccine coverage ranging from, which is now at a level of 79%. Abakulu batubuulidde nti disitulikiti ezaakoseddwa ate ze zisinga okusoomoozebwa okunene mu by'obulamu. So weak surveillance systems and delayed health-seeking behavior among the community members. And lastly, inadequate outbreak response capacity in some of the districts. Obumu ku bubonero okwolabira obulwadde buno kuliko okumyuka amaaso, omusujja ogw'olutenzitenzi, olususu okutandika okubutuukirira, oluusi n'engeri ya ssenyiga akulukuta. So if you have any child under 5 years who has got a fever, he has got a skin rash, has got a cough, has got a running nose, and then red eyes, the first, you should be able to suspect that this could be a measles case and should be taken to the nearest health facilities. Alala atubuulidde nti mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde buno obutasaasaanira ggwanga bateekateeka okugema okw'ekikungo okw'abaana abali wansi w'emyaka 5 kubanga kizuuliddwa ng'obulwadde buno businga kwegiriisiza mu baana bano. If you find a child under 5 years has never received measles vaccination, measles rubella vaccination, while only 33% have received only 1 dose of vaccine, which is not adequate for protection. As I did mention, you need 2 doses to protect you. One at 9 months and the second one at 18 months. Kati ono akubirizza abazadde okwetooloola eggwanga lyonna okujjumbira enteekateeka eno omwezi gw'Ekkumi okulaba nga tulwanyisa obulwadde buno mu ggwanga. The campaign aims to vaccinate all children aged between 9 to 59 months across the country, including those in the refugee settlement communities. This campaign will target all children irrespective of their previous measles rubella vaccination. Winnie Tesana Kayinja, Agafeyo ku Spark TV.